Nze Namyalo Sise nviiridde Kabaga. Nina emyaka 24. Nasomako ne ntuuka mu senior 4 ne olwamala ne ngenda ku waayi ne nsomera teaching era ndi teacher. Nzize wano neddira Nkima sibira abazadde bange nepangisiza navaayo nesizaalangako. Nze wano ku Bukedde TV nga noonya omwami okuva ku myaka 28 okutuuka ku myaka 35. Njagala omusajja oyo nga wa ddiini yange kuba nze ndi mulokole. Njagala omusajja nga mulokole nga ajja sobola okundabirira, nga ajja kunjagala, nga tanya kitamiiza kyonna, nga kwegamba ajja kuba ready ogenda mu bazadde bange akyale kuba ekyo nkyagala nnyo. Era wonna bamufunye nga oba nga ali ready ogenda ku musaayi twekebeze. Nga tanya kitamiiza kyonna. Njagala kuba ndi ready omulabirira, nja mufaako, nja kumuzimba. Nsanyuse nnyo okulabako Sisi. Kale ssebo. Oli otya mwami Kaggwa? Ndi bulungi, nsanyuse nnyo okulaba mu puroguraamu eno. Kale ssebo. Kakati omaze ebbanga ki ng'onoonya? Maze natandika okubirowoozaako mu mwaka guno. Iye. Ebiseera ebisinga abantu abamu bagenda okuva mu matendekero gye basomera nga balinayo obitegeera. Gwe ki? Nze mwami Kaggwa amazima gali nti saabiriiko nnyo. Nalinga nnyo focus. Nalinga saagala afuna lubuto nga sinakola ki. Nga abasajja sibeesembeeza nnyo nga njagala nsooke ensome. Bwe naaba mmaze awo nfuna omwami. Obuyigirize bw'omwami bulina kuba butya? Obuyigirize bw'omwami? Nze ku saidi yange si kyamaanyi nnyo ku saidi yange. Kasitaba nga anaasobola okundabirira. Abaana be tunaatuzadde nga n'abalabirira nga n'abaweerera nga nayagala abantu bange. Nekira njagala omwami wanaaba amaze okukyala, njagala omwami anaasobola okukyala. Wanaaba amaze okukyala ntwaleko ewaabwe kuba nze saagala kubeera na mwami nga simanyi waabwe. Gwe ku lulwo omwami ogenda mukwata oti? Mwami nja mukwata bulungi mwami Kaggwa. Nja mukwata bulungi, nja mulabirira, nja kumuzimba kasana banga musajja awuliriza. Nina ebirowoozo ebizimba, nja mulabirira, nja muzimba. Buli kimu nja mwongerako ebintu bingi kubanga ni mukazi omukozi. Ng'ogyeko ekyokugenda ewammwe ki kye wandyagadde akukolere nga ggwe omuntu? Kale nze nasoma busomesa. Naye mbadde njagala guno omwaka guba guweddeko obusomesa mbuveemu kale wabanga asobola okunkolera ka bizinesi. Ngasobola nkola kuba njagala nnyo ebintu by'okutunda emmere, muceere, kawunga, kale edduuka. Ekintu ekyo nkyagala nnyo era nze omusajja omwami waba akinkoledde aba nkoze bulungi. Kati ate ofuna kugamba nti Sise kankuteerewo okwo ku kasomero oba nina essomero ebintu bwe bityo biba bitya? Nsobola kikwasaganya. Sikinaako buzibu mwami Kaggwa. Yesewo. Kati okutwaliza wamu endabika y'omwami erina kubeera etya oba togifaako? Endabika y'omwami siginaako nnyo obuzibu naye njagala ku ngeri kale nze mwami Kaggwa siri muwanvu era ondaba. Njagala omusajja nga kale medium size. Kale nga si mumpi nnyo naye nga kale era si muwanvu nga medium size. Naye nga ondabika ye sikinaako nnyo obuzibu. Ye mwami Kaggwa. Bw'aba ayinayo ku baana? Ku ngeri nti nze sizaalangako. Njagala omwami kale nga alinayo omwana ng'omu. Obanga nga tazaalangako. Ku bibiri. Sise muzaaliddeyo nga bameka? Njagala abaana 4 Mukama nga embeezi. Abaana 4. Baana 4 mwami Kaggwa. Kakati okutwaliza awamu omwami ow'ekyalo n'ow'ekibuga aliwo ayinza okukusingira? Njagala nnyo omwami ow'ekibuga kubanga mwami Kaggwa nze nakulira mu kyalo
kati seego manyi ate nfuna musajja wa kyalo bambi era musajja nga wa mu kibuga nga wa ku kibuga. Kasise ebintu bino byogendamu okusinga byetoloolera ku mukwano gwe guli kutya? Ebintu by'omukwano kale g'amazima sibimanyi nnyo naye njayiga mpola mpola. Kuyiga mpola mpola. Singa omulimu bakuyambyeko? Omulimu bambi bagukola. Ediini gyendi kikulu kubanga njagala omusajja nga Mulokole nga nze Mukama ansaasire. Abalala ediini endala mwamika gwa sizirinaako buzibu naye mpulira nga y'oyo. N'ekirala mwamika gwa omusajja n'aba kale nga tannazimba naye nga oba kale ayagula ettaka oba nga kale ennyumba ayitandikako nga tennagwa oyo simunaako buzibu. Mwamika gwa. Taata alina kyayina. Oyo nedda. Oyo nedda ssebo. Oyo simwagala. Alina kubanga alina entandikwa. Alina entandikwa. Nfune nange we naatandikira. Njagala omusajja wange era mukozi nga nze kubanga ewaffe nze navaayo. Neepangisiza, neeyisa, neeyambaza, neejanjaba byonna. Mwamika gwa kyekyo. Kati nga tukomekkereza bwe weetunuulira bw'oti biki byoweebalako n'ogaa nti bino Katonda yabimpanga birabo oba bye birabo byange? Nze Mukama mwebaza yampa amaaso. Yampa n'effiga sirabika bubi. Yabika bulungi olw'ekisa kya Mukama. Biki ebikusanyusa mu biseera byo eby'eddembe? Biseera byange eby'eddembe. Amazima biseera byange eby'eddembe mba mpulira nga njagala kuyimbira Mukama bulamu bwange era that's why n'okusala kitundu ku bulamu bwange mwamika gwa. Kusala kitundu ku bulamu bwange. Era njagala omusajja nga Mulokole nga nze. Kuyimba omanyi? Nnyimba. Tuyimbireyo. Tuyimbiremu. Baweeyo akapera. Olinayo n'ennyimba ezizo? Asinayo zange naye ennyimba z'abalala. Abayimba gospel zinkolera. Akoledde abalala bendaba nange nkwekutte onkolere gwagawuluza abantu bendaba nange nkwekutte onkolere mulamu ddala Yesu mulamu oyo entaana teyayinza kwegala. Eddoboozi ndiwulidde. Oba omwami oli eyo ng'oneegomba ng'olaba nkulabikidde bulungi n'ekirala omwami oli eyo sagala nnyo offe nnyo ku feesi yange figa amaaso nedda njagala offe nnyo ekiri munda mu mutima. Era bw'oba nga oli eyo nga tolina mukyala wendi naye saagala mwami akuba mukazi ate saagala mwami agaana mukazi kukola ebyo sibyagala.